Tuberenga tufuna mwami Saad okuva mu bifoneke ukiiko test w'empaka z'ebika bya Baganda tuzisuubira ssaawa yonna okuba nga zigibwako akawuwo ez'omwaka 2024 twagaasoka abeerenga tubuuzaako babuuza ku balabi ba Dream TV then abeerenga tunyonnyola embeera nga bweyimiridde side eyo tukwandiza sebo neyanza nnyo sebo neyanzeege okusookera ddala benna njagala okulamusa ku balabife baffe bonna aba Dream TV timwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo okugoberera enteekateeka za Dream TV ate era n'okwebaza musumba waffe Sserwadda olw'enteekateeka ennungi eno gye yatukolera okusobola okuteekerawo empuliziganya esobola okutuusaako abantu ba Buganda, Uganda n'ensi yonna ebiba bitambudde bigenda maaso naddala mu nsiike ey'ebyemizannyo. Erinnya nze Mwanje Saad Muteesasira ndi mukulembeze ku lukiiko olutwala emipiira gy'ebika bya Baganda ate nga tukimanyi bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka yasiima ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno empaka z'ebika bya Baganda zigenda kuba ziggulwawo nga omulundi guno bazzukulu ba Gunju ab'obutiko bagenda kwambalagana ne bazzukulu ba Gabunga ab'Emmamba. Tugenda kuba n'omupiira omulungi ate era ng'ennaku z'omwezi 20 era omwezi guno tugenda kuba tuggulawo empaka za netball. Ezo zigenda kuggulawo ennaku z'omwezi 2 ate era nga 27 tugenda kuba ne finals eza netball. Netball agenda kuzanyibwa okuva ng'ennaku z'omwezi 2 paka nga 27. Tunaa tuggulawo football ate tusobola tuggulawo netball. So tujja kuba n'olunaku lulungi ddala, tujja kuba n'enteekateeka ennungi. Era mu nteekateeka eyo njagala okutegeeza abantu ba Buganda bonna. Yesebo. Ani agenda okuggulawo netball era abagenda okuggulawo football bagenda okuggulawo ne netball. Okukyukakyuka kwatandika ddi okubanga abawanguzi abakwata Ssaabasajja Kabaka mu ngalo mu kugaba engabo ate mu kuwangula engabo ate si be baggulawo. Enteekateeka bw'ogenda ogoberera enteekateeka y'ebika yanjawulo nnyo ku nteekateeka y'amasaza. Enteekateeka eri aggalawo awangudde okutandika eri mu masaza ate eno tutandisa ttiimu zitulabanga ezitaakola bulungi omwaka oguwedde. Tiimu ezandibadde mu preliminary round ze ziggulawo empaka z'ebika obutafaanana na masaza. Obutafaanana na masaza. Kale olw'okuba nti tulina ensengeka nze ndi wa byakikugu naye tuba tukola ku byekikugu kubanga olukiiko lwaffe tuba tutunuulira performance buli omu yakola atya. Nti abantu bano kati for example bazzukulu ba Kisolo ab'Engonge kati abo baasuumusibwa dda kubanga ba defending champion n'abana bonna be baali nabo Nseenene, Mutima Musajji, Mbogo bonna baasuumusibwa dda awo. Bateekebwa no bazzukulu b'amazige. Bazzukulu b'amazige bano nakugamba mwina okwefaako ennyo mugana kubanga bazzukulu b'amazige mubadde mu qualifyinga n'okuggulawo. Naye ekyo naye ng'ekituufu kiri nti temubadde mu abo abana omwaka oguwedde wadde 8 temwabaddemu kati kitegeeza naye enteekateeka z'ebika nnungi nnyo nti buli omu alina omukisa ate ffe mu bika byaffe tukkiriza nti buli kika ky'amaanyi. Buli kika ky'amaanyi enjawulo eri mu bika nteekateeka omuntu eyeeteeseteese obulungi ebiseera ebisinga yawangula si lwakuba nti nno kubanga bw'otunuulira on paper waliwo ebika biwandigambye nti on paper birungi. Osanga ttiimu ng'etuuza n'abantu ba super nga balina katebe naye nga teyasobola kugenda wala. N'osanga ttiimu ng'ate nja kuwaka ekisijja gamba nti nnafu naye yali yeeteeseteese ng'omutima omusajja omwaka oguwedde gwali gweteeseteese bulungi nnyo. Naye ng'on paper bw'ogenda comparinga muzannyo ku muzannyo n'ocomparing engeyo n'ogigatta ku
ku mutima omusajja ng'olaba oli ali waggulu nnyo naye ono yali yeeteeseteese ge mazima amatuufu. Era tukubiriza abantu ba Buganda bonna ebika byonna nti olw'okuba Ssaabasajja Kabaka yasiima olunaku ne luteekebwa okweteekateeka kugende mu maaso, anaasiima okweteekateeka yagenda okuwangula. Nze abadde abuuza nga tonnaba kweyongerayo. Luli twalaba fayino ey'abakyala ey'okubaka yaliwo ku lunaku lwe lumu, ey'abasajja yaliwo. Kakale ate ku luno empaka zigenda kutandika ate zo ziggwe ng'ez'abasajja zitandika butandisi. Enkyukakyuka eyo yazze olw'okuba tufunye alipoota za njawulo ng'abantu bagamba omupiira gw'abasajja gubuutikira nnyo omupiira gw'abakazi, era abasinga obungi nga bagamba netball bagenda omumanya gw'alina ku fayinolo. Kati ku mulundi guno tugamba netball katumuwe obudde ye alabike ng'ali yekka. Tuba tufuna n'okusoomoozebwa nti ebiseera ebisinga ogenda n'osanga nti tiimu ereeta tiimu bbiri, ereeta ey'abawala neeta n'ey'abalenzi. Olukuba ey'abalenzi ey'abawala tekomawo bukomi nayo be ekyaliko kubanga omuvujjiriza ali omu kyekika be bazzukulu abo. Kati bwe balaba ngeri gye balabanga gye badde basinza okuteekako nnyo focus evuddeko okuŋŋaanya ssente z'abawala zifuuka ekizibu. Mbadde mukulembeze mu kika kyange ne musajja muzzukulu wa Muteesasira n'eddirango mukulembedde omupiira emyaka 10, mmanyi obulumi obuli awo okutegeka tiimu ebbiri bawala balenzi, omulenzi n'avaako omuwala oyinza okusiita n'okunoonya ssente ze ne zikubula. So ku nteekateeka eno twagambye ebika bisooke bivujjirire tiimu z'okubaka ate kubanga football yali obvious, buli omu akiteekamu amaanyi, buli omu akyagala, naye twagala abantu batandika mu kika kyaffe tuli basajja Baganda, tuli bantu bagagga, ate tuli bagabi, naye mutima ogwo gutubeera nagwo we guleeta obuzibu. Kakati twagala kukuna obudde tubuwe nnyo netball n'ekyokubiri. Mbadde ku lukiiko lwa netball naye nga mubeera ku mupiira gwa netball n'osanga ng'abantu baliyo 8-10 abazze okula. Tuba tubeera no ku St Lawrence naye nga babeerawo 8-10 bwe bityo. Kagamba nkakasa kyesobadde ogobera nnyo enteekateeka eno n'olaba nga mu butuufu netball tajjumbirwa. Ku mulundi guno olw'okuba kye kinaabayo kyokka abantu bagenda kiwa obudde bakijjumbire nga webeteekateeka. Naye ffe ng'olukiiko tuli mu kweteekateeka ate okw'enjawulo. Twatandika dda okuva emipiira we gyaggalawo, ffe ne tutandika indoor preparations, tutandika okwetereza mu nnyumba ne tutereeza. Kati wawadde ole walabye nnaku ntono emabega mukama waffe ow'ekitiibwa Robert Sserwanga Ssaalongo, minisita bavubuka emizannyo n'ebitone, yayanjudde enteekateeka mu butongole n'alangirira nti ennaku z'omwezi 27 tugenda kuba tuggulawo era n'ebika ne byogerwa bigenda okuggulawo nga tugenda waawo. Njagala soke tubeere nga tukoona wano kiki ekitunuliddwa ekigenda oboostinga ebika bino nga tunatuuka wali ku dina ebigenda oboostinga ebika ng'ogyeko okubyawula ku by'abasajja kubanga wo okubyawula nga byo kabitandike ng'ennaku z'omwezi 20 era ne biteekebwe ne biddamu ne bizannyibwa eyo mu kasirise. Waliwo ebimu ku biteereddwako nnyesira ku nteekateeka ez'enjawulo ku bimu oba kuvujjirira oba kiki ekyekyenjawulo. Kaakati okusooka byonna olukiiko olutwala empaka z'emizannyo mu Bwakabaka bwa Buganda, Ministry y'ebyemizannyo yatandise n'okuvujjirira abazannyi bennyini. Tubadde n'empaka ezimu zaakaggwa ez'amagombolola. Empaka z'amagombolola tusipotinze abazannyi abasukka mu 1,000 mu Buganda yonna. Era ku mulundi guno tewakyaliwo kika kiyinza kugamba nti sina bazannyi. Nekyandibadde kirowooza nti tetulabika kubanga abazannyi twagenze tubasoosinga mu byalo gye babeera ne bajja ne tubajjako records zaabwe era records tuzirina mu Bwakabaka. Eyo funding esinga eyo so teriwogera gisanga kubanga oyinza okuba ne ssente naye nga tonogera kuzannya bazannyi. Saawa eno njagala okakasa nti tewali kika mu Bwakabaka bwa Buganda kirinza bazannyi bakawasa 50 betunoonyeza okuva mu magombolola gye babeera. So eyo entandikwa yennyini gye twatandika nayo nga tugimalirizeeyo. Oyogedde ku kintu kya ddina, tugenda ku kyaggulo ku kijjulo tuteeseteese ddina ng'ennaku ku Lwokutaano naku Lwokwosa enkya tuteeseteese ddina Quarter Africana. Tugenda kuba nga tusisinkana
ekisookera ddala okwanjula enteekateeka yonna nga bwegenda okubeera. Mukama waffe ow'ekitiibwa agenda kuba ayanjula enteekateeka yonna, mateeka, kuba amateeka nago gakyuse bingi nnyo omulundi guno. Format of play tugenda kujanjula ku olwo. Ebintu bingi tugenda okwanjula kunako, naye okusinga byonna kwe kulaga Obuganda nga tugenda okutambuza empaka. Tuyina enteekateeka nti ku lunaku lw'okutaano okuva ku ssaawa 10 tugenda kuba tukuŋŋaana Quarter Africana nga tuteeseteese nti buli kika on average lwakiri kigulayo table emu okudda waggulu, emmeeza egula miliyoni 3. Waliwo bannaffe abagamba nti nze nandyagadde kujja individually, omuntu ajja sekinnoomu, emmeeza ya mitwalo 3, entebe ya mitwalo 3, oyo omuntu ajja sekinnoomu. So nga ate emmeeza etulako abantu 9 ya bukadde 3. N'ebika bijjumbidde, byebika bijjumbidde, era nina records wano. Ebika ebyamaze dda okusekiwalinga emmeeza zaabyo. Ebika ebyamaze dda okusekiwalinga emmeeza bukyanga tutandika. Ku ssaawa wano tulina ab'engeye, ab'embwa, ab'enjovu, ab'ente, ab'omusu, mazzi g'ekisasi, ab'ennyonyi ennyange, ab'envubu, ab'enkejje, mamba kakoboza, akasimba, empeewo, ŋŋaali, ensuma, enkerebwe, ababiyito b'ekibulala n'endiga. Mbadde nzija wano, mbadde nzija olina gojja nno kagwa muzzukulu wa Lwomwa. Muzzukulu ba Lwomwa ab'endiga be bakyasembyeyo, be bakyasembyeyo. Bazzukulu amazige sinnabalaba, bazzukulu amazige tujja tetunnabalaba. Enteekateeka eyo gye njogerako nti enteekateeka etandikira awo. Mbadde nzija ab'obutiko ne bankubira essimu ne bankakasa nti bamaze okubankinga, nabo bamaze okubukinga emmeeza yaabwe. Ate era n'ab'emmamba ninawe mbadde nkedde ku makya, era tubali tumala okupulizigana ne baŋŋamba naffe tumaliriza ab'emmamba. Ne ŋŋamba okay, abo banzije ku abo buno bwe bukojja bwange. Ne ŋŋamba abo banzije ku bugwa. Kaakati bwe tuba nkowoola abasigadde, nga mu basigadde ntandika nange kennyini kuba engoto giwuliddeeko. naye bakiri wakati oba bali bagakasa muzzukulu waffe gyali. Ate munnaye ekiswaza nnyo okubeerayo okwange ate kuyita mangu. Kubanga ekyokulabirako singa tulabyeko ŋŋaali wano nga minisita waffe wa ŋŋaali wankyandibadde kwe nandisoose okukowoola, naye olw'okuba nti nze ndi wango nja kusooka nkowoole ab'engo. Ab'emmamba bankoze bulungi nnyo, kati nja kukowoola ab'engo. Ab'ente bankoze bulungi nnyo, abo ne bajja. Bajjajjanga ab'akasimba abo obalabyeko, bajjajjanga eruuyi eri ab'ekkobe sinnaba kubalaba. N'Obuganda bwonna ate tulina mikwano gyaffe corporate companies. Tulina corporate company, tulina enteekateeka ya corporate companies okuziwa ttebbe ezaazo, abasuubuzi, bannamikago, okulaba nga bajja basobole okuba nga basasula table ezo. Yanzanyo sebo okusookera ddala byonna nadde njogera nti twetaaga ba corporate people, kubanga n'eddiina yennyini eri corporate, era bw'ogiwa enteekateeka yo neri corporate. So bannaffe aba corporate companies tubakowoola okujja okutwegattako. Ate mpozi nekinnabidde sebo okutegeeza nti tugenda kuba ensasula ya tables yatandika dda. Tulina account number nsobola ogibayitiramu wano mu bufunze obw'ekitalo, eri mu Bank of Africa main branch, nga eri mu mannya ga Bika Football Committee, eri emu 0 2 0 0 52 6 0 0 0 7. Eri emu 0 2 0 0 52 6 0 0 0 7. Era no nasobodde pakatikkiro baffe ab'ebika bano bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo, tusobola batuukirira ku lw'enteekateeka eno. Ate era ne office ya ministry enzigule olwali okalo tasobodde kubeerayo olw'okuba olubadde lunaku lukulu, naye olunaku lw'enkya okutandika n'essaawa 2 tukowoola ab'ebika byonna corporate companies, mikwano gyaffe ffenna okwejiwe ku bulange tusobole okwetekera ddiini eno egenda okuba nga ennaku z'omwezi 12
kunaku lwokutaano luno nkyakiriza nkowoole abantu ba Buganda bonna nti nga tumaze eddina fenna tugende tulabe omupiira ogenda kuza omwezi 27 ate nga kutandika nga 2 mpaka nga 27 ogenda okubeera official tugenda okugulawo fenna tugwettanire ogw'abakyala gugulibwawo enteekateeka eno nga bwe nkugambye byonna kye tusibye kyonna wamu twagala kukisumulula ku ddina tubategeeze ebisaawe tubategeeze ebyabawala ekyabalenzi ne fixture zigenda kutambula zitya twagala kamba tusazeewo twege tukisibe tusumulule ng'ennaku z'omwezi 12 nga tuli ku Quarter Africana sebo era sijja kugaana kutumira bannanga abankuuma bandabirira bempangala nabo mikwano gyange n'okutegeeza Obuganda bonna nti sebo nti omutaka Muteesasira omukulu w'ekika ky'Engo agenda kuba atulaga atweta jjajja mukyala embaga igenda kubanga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokutaano simanyi kyeswaba otuse ku nsonga ezo naye naye nga jjajjaffe y'omutaka Muteesasira ennaku z'omwezi 10 agenda kuba atulaga jjajja mukyala era enteekateeka zigenda mu maaso n'olwokuna luno olunaku lw'enkya waliyo meeting ku Tavern Woods wali ekabuuswa essaawa 11 enteekateeka tuzijjumbire naye ng'okusinga byonna nze nkowola Baganda bagazi ba Buganda mikwano gya Buganda okujja abangi first of all ku ddina n'okugulawo emipiira gyonna nga bigiga enteekateeka ojja kugyagala nnyo ng'enteekateeka ya Buganda bweri ffe tusinga okubeera n'ekintu kina quality esinga okubeera ennungi. Tweyanziza nnyo ssebo tweyanzege ye Mwami Saad Mwanje okuva mu Bifoneke olukiiko Muteesasira w'empaka z'ebika bya Baganda tujja genda maaso okubanga tufuna program nga bw'eneeba eyanjuddwa mu ddina tugende maaso okubanga tujja kuba abantu ba Buganda maaso nze Disani Kyeswa tubali ne Simon mu kityo Munagomba tukweyanza nnyo okubanga obadde otambula naffe okuva gye twatandikidde mpaka wano atukwagaliza bisinga era beera bulungi.